Mwana fucked up, don't even tonsusa wenyina koma ndeka musajja lobayo mazi gwosolo kunda bananya banja fuck you wama tukwate omanyi mwana banamawulire bena chobola bakaluka kule maganda ne cookie. You're the reason why he's here. Actually Kaye bayituleke Kaye tugende manso leero tuli ku kyolunaku lwaleero Kaye muleke tuli ku kyolunaku lwaleero mbuna nonya nabanja yes Oma anyway kifulumye Kaye kifulumye katukole kifulumye tuli ku kyolunaku lwaleero Kaye tuli anyway kisinze okundeeta abamawulire bakuba omwana oyo ne bamwogerako ebintu bingi. Era njagala okwebaza aba Elgon kubanga we came together. Abamawulire abamu babasasudde abamu tebabasasudde because n'okujja wano abamawulire baba divertings ne bagamba nabweru netuze wano no problem. Kati olaba omuntu wajja wano aga nti ndonja amawulire, I'm one of the trending people kakati I'm paid to be on the media. So but ekisinga obukulu kyonna kyekiri nze ekyannuma ekisooka bannamawulire abasinga simmwe bagamba nti omwana muto ekyo kimu. I mean nga bagamba omwana mukulu talina myaka 14. Ekyomukisa omulungi fe abaali bakwatagana ne famire ye maama we n'aleeta birth certificate enkadde ey'eddwaliro bonna ne basirika abaali bagamba nti omwana ki mukulu. Ekyo ne kiggwa ne baddamu bannamawulire abamu ne bagamba omwana malaaya nga bwe bakyogera. Ekyomukisa omulungi ne tuvaayo ne tubagamba tibannange kamwesi buli omu agendawo nobeera mupikiniwo n'owuga mujjeeyo ka video konna akalaga ng'ali mu bbaala ng'ali bwereere naye abaamukuba abamu bo balina bupikini nga bali mu bbaala nga bambadde bupikini ye yali kuki ku mazzi. Therefore nze ffe ekiri wano tetukola bukozi mawulire ga kwogera but we are activists tulwanira n'eddembe lyaki ly'omuntu. Kakati tuli wano ffena tuli wano kati emisango gigenda mu straight line. Muwulidde emisango egimugguliddwako omwana muto abamawulire abamu baali bamukuba nti mwana mukulu. So okusinga bali ba social media sinyo bamawulire anti kati ne wa TV omwaka edde era akoze diversion abasinga singa wano olaba amawulire abajjuddewo naye kakati naye n'abamu bakiwakanya nze nyina abamu be nakubira ne mbagamba ne njogera ne maama we because I know ne Nicole wali manyiwo nze najje kawempe OCCID nampa omwana ne DPC always mbebaza ne njogera n'omwana because I needed to confirm ti kino kye bakuvunana kituufu kiriwo ekikyamu n'abingamba ne tuweyinga nze ne wensanga malaya ku kkubo ne musanga ku speak sisobola mukuba miggo. Kaye ku nsonga y'omwana yali mu mbeera ki kuba ffe tufuna chance emulaba ekisinga obukulu kyenjagala okugamba abantu Nicole ebyaddala ali mu mbeera nnungi kubanga nze nange ekyabadde kinto kyalinga nti wowe bamuterese. Nali kubukedde nengamba oba ku media house nengamba nti ali bamutadde mu komere kawempe ne bankwata nze benyini ne bantwala Nicole ki wali ebyaddala ku mbeera egenda mu maaso waliwo kitongole obukumi bwa government baana bawala be baliwo kubabudaabuda ne chances ez'okwongerayo okusoma ekintu kyonna mu mutwe weeziri panga Nicole yakaweza emyaka actually yakaweza wejiba mingi 15 nga certificate weeri anti abasinga bali bawakanya ku kyamu video nze kuba ekifaananyi nga gwe yatuka anti abaali bawakanya Nicole nti okusinzira ku mbiri gwe mwana mukulu kubanga bo bakulira mu nnaku kati Nicole yakula n'emirembe. Ekyokubiri nabagamba nti omuntu alinamu emisayi gyaffe tabanga waawano kati Nicole mwali muwuliddeko ekintu omuntu n'agejja n'amanakunaku osobola okusaba omusajja ng'agejja manakunaku bangi bali wano ng'alya kimu ng'akejja ki manakunaku naye Nicole ebyaddala asobola okuba nga talina stress ng'ali awo era maama n'abaali banenya maama we tosobola kukuza mwana ngani kuba Nicole we kuba kutabuka ng'omanyi omwana omwana akutabukako amutabuseeko myezi nga 5-6 n'egiri emirala abadde ne maama we ng'amuliisa bulungi mumukimanyidde ddala wali abazadde ng'omuzadde talya ku lw'omwana we mwali mukirabyeko abaganda balina n'olugero olugamba muzadde talya omuzadde osobola musanga neyeefiriza y'okulya naawe omwana we kyova olaba wootunulira maama we mukyala muto naye asobola okuba ng'akutuserwa abaana be ng'akolera ki baana be. Ne waliwo embeera yabadde yogerwa nti omwana okuba ntakyabeera na muzadde we ng'emyaka gikyali mitoototo ki ekyaleeta ekyo tugenda okufuna ebizibu ebyo. Kituufu ekisooka omwana yali abeera ne baganda be mu tawuni kati omwana w'omuwa bakulu be ne bajja omwana oyo ku kyalo n'afunayo mikwano gye awo kati mikwano gye nga omanya eby'abaana kuba bakulu be nga weebali era bakulu be
ekyannewunyisiza waliwo kagundi ke balina nga baali bayombyeko nga bamugaana mikwano egyo osegera nze byekugamba these are facts kati nga womanyi nze nange nyina abaana nze nyina abantu mwende wange ng'abamu mikwano gyange abamu baana ba mikwano gyange naye kati wemba nvudde kasimanyi kiriyo asobola okukwata ekkubo n'agenda wa neighbor ye yali Nicola ate n'egyo emyaka tomunenya kubanga muwala asanze bawala baneki n'ava mu basisita be nga wali wasiiba nga womanyi osobola okusaba basisita be baali balokole nnyo oba basiraamu nnyo nga bali mu ebyo ye n'agenda mu bali ba WhatsApp yes kati ekyo tusobola kinenyeza maama kubanga maama wakulaza akuziza omwana okuva ku mwaka gumu paka 14 n'alabika obulungi yenna ayiikayika mwena mu mwegomba alaluse myezi 5 gye yajja n'abeera ne baganda be kati naye kyannumye nnyo okulaba namawulire abanenya maama wa Pretty Nicole singa abadde social media okagala aba social media singa maama we actually ne mukuru wa mulaba maama nze ranze njagala kwebaza maama wa Nicole banaye fena tubaddeko ne bazadde baffe ng'emba zaatugwamu naye omukyala olaba nga ye oba alimye oba akoze eki n'aliisa omwana ebiganye Katonda ajja muyamba mpola mpola so nze nebaza gavumenti obamutadde first of all kubanga Nicole waliwo agasajja agaagala omwetega ekyo kimu waliwo promoting on social media naye tegajja mwetega tujja gocha waliwo mukwano gwammwe yagambye nti abamukuba mukola bulungi bamupromotiza agenda kufuna omusajja omungi ddala gwayagala be kuba banne kaakati oyo yenna yakyogedde atulindeko Nicole akyalina emyaka 3 okutuuka mu stage we bamutadde mukama agenda muyamba we bamutadde nzi kyenjagala okubaza gavumenti asobola okuyingirawo skill wamutadde alina opportunities however nakyo kanzire ku mwana gwe bakutte mbadde nsaba ono omuwala bamutadde kati nnyo nga tugenda ku kyomwana gwe bakutte ddala Pretty Nicole ebyogurira nti ebyamukubya bali balwanira musajja kyaliki kuba gwe following ensonga zino kakati nze kati bino nzijja ku Pretty Nicole wali we twayogeramu ekisooka omuntu asobola okukeera ku makya n'asuubiriza nti okola ki kyoyagala bbaawe ekyokubiri oli musajja munnange nze nsobola okukwana omwana kati mukwano gwe nga muyisa bulungi naye kati ne bajja katugambe nze ne bangwamu Samuel bye mbadde nkola neŋŋenda neekwasa oli osegedde kubanga bonna abamukuba baali bamanyi Pretty Nicole ajjawo teyagwawo bugwi bannange tebamukwatira mu buliri nti ali bwereere kyova olaba njagala okugenda ku muwala gwe basibye nga nsaba bamaama be mu mbeera ng'eno tukakkane tunoonye famire ya Pretty Nicole nze mbasaba busabi kubanga omusango bukyajje gweyongera ogenda bikaluba batofunye ku chance kogerako nabo njogera nabo bulaba nga betale mbadde manyogezaako njogera abesaidi eri sinabafuna mukisa ebyemisango bizibu bayogera nnyo nga bakuwa Pretty Nicole kaakati tuzze ogwo omusango kati gwe nkubule ogwo omusango omanye emyaka gye bakusiba ogwo aggravated torture life imprisonment kubanga wanu kati kankunnyonnyole nze nasoma ku mateeka amatono era nekanze n'okwekanga nga naba bali waliwo abatajja kwogeraawo na balooya na bazadde ba Pretty Nicole first of all fena twalaba ka video ng'omwana bamuyiwa amafuta abakola ki ekyo kakati nawe gaba anti kati tofaayo kati walinze ku fayiro lindako nedda kyova olaba ngamba nsaba famire ya mwana gwe bakutte nga tebinnagenda wala bannange mbasaba tunoonye famire ya Pretty Nicole otherwise nze genda babigenda eno kooti ogiraba babongezayo nga mmeka ogenda kulaba eno kooti tesobola kuwuliza ogwo musango era gujja kudda wano gusindike mu high court naye those are costs omwana basobola omusindika emyaka aga ojja sangawo omulamuzi nga mukaawo muzibu ng'alina muwala we nga oba muwala we baali bamutokyalinzeeko